basaanibwa okuggalawo akafo ke bayise ekifo kya Bobi. Ekifo kino kyekifo pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali kodingira akatambi akaasookera ddala nga bamaze okuba nga bamufubuutula mu maka ge ng'abeemuludde ku abo abaali bamunoonya n'abeemululako engeri ya Rabadaba style n'abulawo. Ke kafo kaasookera ddala nga buli omu yeebuuza ali ludda wa oba ali ludda wa musajja wattu. Ebibuuzo byali bingi wepo n'alabikira ku kafo ako. Akafo kafuuse ensonga. Kaakati ono ye yavuddeyo n'agamba nti kagenda afukamire kafo ako kennyini asimbule essaala ezo zisobole okuba nga ziyambako pulezidenti eri abo bonna abamuyiganya abamukyujjanya abakola buli kimu bonna asobole okumuyambako embeera esobole okuba nga edda mu nteeko akomewo ewaka asobole okuba nga ate bayiye ekiddako okuba nga beŋŋanga omulabi. Nze wendi gonna nja kubanga nga batuusaako nga we gatambula. Tubadde tukyali awo nga lwaki tezireeta mukulu Balamu Balugaala ono minisita naye ye minisita ayogera ekintu n'okwata ku munagamba bannange mpulidde bulungi oba mpulidde bubi. Alina statements zazaakola kutandikira ddala ku kalulu oba mujjukira akalulu ke Kawempe North yali by elections ng'akola statement ezitakwatagana era n'ennaku olwaleero yazzeemu n'akola statement mbu ayagala kuba nga atwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Muhoozi Kainerugaba mbu amwetondere naye olumaze okwogera ebigambo ebyo ne bamuliisa ebibi. Nsaba ne muto wange Kyagulanyi abeeyo gye yeekukumye ajje tumutwala wa muzeeyi atule ne mukulu we General Muhoozi wabeerewo okukaanya kubitatambudde bulungi naye wabanga waliwo ekizibu babigonjoole nga tuyita mu mateeka kubanga gavumenti yaffe ekkirizibwa mu mateeka. Bakomulidde mwasibye omutya mugamba mutya kansipendi gye muli bulungi. Yano message ngisindikira Balamu. Abaganda bagera olugero nti bw'oluma tomega. Balamu abanyankwane bakyolufumu ngo bataka kwetabiruko kiruko kalengo wanyu. Balamu omanya wookoma. Bakomulidde musharinga ka video kano. Twagala zinembwa zino za kikwisi zinemiterre. Ezempuneze zimuseveni arukozesa. Ebyo bisimula bimuseveni aruko bataka kozesa. Tulina okubyereka nti nehi bakukora batatoro kubasa Balamu tokubasa kuba tokwijja kuba Muhoozi. Balamu tokwijja kuba Natasha Gwamina gakutwariza iguru nkage empono yo mu kibira. No way. Balamu njagala kugamba ebigambo byange bino nti juzi walumba first lady. Mubamenye nziji walimu. Ekyokubiri njagala kutegeza bino byogamba nti president wa agenda sinkane muganda we kumanyoko ene capital letter. Anti kati go wasirwala omanyi Balamu engeri joyina ekinege ekimu kirimu amazi ekimu kirengeja tekikola Balamu njagala kugamba ebigambo byange nti manya wookoma. Balamu njagala bakomere mushaninga ka video kano. Njagala kubuuza Balamu bwemanga mwawangula mwefula bawangula Kyagulanyi mumwagazaaki mwawangulira waggulu munayi buli ayambadde t-shirt we mugwako nga mumusiba mugenda nga mukola za road block mupapala ki lwaki temucelebrating obuwanguzi bwe mwafuna? Why don't you celebrate you people? Kyagulanyi mumwagazaaki omutwale mu State House omwagazaaki eyo gyogamba kumutwala. Balamu njagala kugamba ebigambo byange bino nti ogamba nti otwale Kyagulanyi omutwala agenda sinkanye muganda okumanyoko ani yakagamba nti Muhoozi muganda. Muhoozi si muganda ate ne Kyagulanyi amanyi baganda be ate ne kyokubiri ne bwolifumbe jinja ne lifuke tosi oyo Muhoozi talifuka muganda wa Kyagulanyi. No way. Ate ogamba nti government yamwe ya mateeka kumanyoko ene capital letter ekyakutwala wa Kyagulanyi ekirongo ononyeyo kingo menye nziji kyogamba walingo ise mateeka baba buuza zona research obuluje mwabujja temuyina na answer ngogamba nti government yamwe ya mateeka kumanyoko lege ekinege ekimu saagala kuwe mulabala munenga tochiddanga mukwisa president waffe mukamwako bwemanga mwawangula mu celebrating mukole kyemu temugenda kutegeera president waffe kyazaako mumunoonya mumwagazaaki mugamba government yamwe ya mateeka lwaki amateeka gakyayitolodde waka mugamba government yamwe ya mateeka lwaki mwamusinze n'okumenya amateeka lwaki amakomera gonna gajjuda abata supporting akakono Museveni kambala pampa kumanyoko ine capital letter
ate tugenda kubajjako badabada style tagenda kuvaayo mpaka nga kibwatuse ate very soon kigenda kubwatuka era wo mumulabira mugenda kumwekangira mu State House nkiddamu we munaalabira president of nga mumanyi ti government ya mweswi agivunise tagenda kuvaayo kubanga mission ya kuvunika government ya Museveni very soon akitegede gama ntamina mubiwulidde nze mbaawo kubanga nga batuusaako era mbadde nkyayitaayita nensanga akatambi mwana muwala ng'atuleetedde security alerts ate zino munnange mba mbasaba muziwulizze n'obwegendereza obw'ekitalo ffenna kituyamba. Waliwo ettemu erigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oba giyite silent genocide ng'ekolebwa NRM gavumenti nga ye bazze bakikola okuva mu gy'ekinaana. Essaawa zino eno waliwo olukwe lwe baaguddemu ng'era ebigambo bino eno byavudde wa leader of opposition Joel Ssenyonyi n'ategeeza eggwanga nti waliwo olukwe olukolebwa NRM gavumenti okulumba bannayuganda mu bitundu gye muwangaalira etandike okubatemaatema oba okubatta. Ebisanga ebyo ebiteeke ku kibiina kya NUP n'abakulembeze baakyo. Mulaba ekyatuka ewa Muwanga Kivumbi kyekino kyekintu kyekimu kye baagala okukola kubanga bo tebaagala kuteeka kkomo ku baleaders bokka wabula baagala ku eliminatinga n'ekibiina kyonna bakijjewo nga ekya NUP. So lyettemu eriteekeddwa gavumenti ya NRM nga bwolaba we yalumba ewa Muwanga Kivumbi nga bwolaba we batta abantu b'e Kasese nga bwolaba we bagenzi basalasala abantu b'omu Northern Uganda ne babasalako amatu n'ennyindo. Essaawa zino eno kyekiteekebwateekebwa okukola era mu bitundu by'eggwanga naye nga fokasi yaabwe eri nnyo mu Buganda. Naye njagala kukuba mulanga eri bannayuganda mwenna okuva mu Eastern abali mu Buganda abali mu Western n'abali mu Northern cause we might think nti no bagenda kola attacks mu Buganda ne twesanga nga ate ettemu balitadde ku bantu ba Western region. So kati abantu mwenna mulina okubeera nga muli prepared. Be prepared for these guys. Bana abantu abajja ne babasanjaga mu mayumba gammwe ne babatta. They are also human being like you. Mubetegekere kasita mulaba omuntu ku kitundu nga temumususpectinga mumwetegekere. Bwe mulaba abantu ku kitundu nga babadde tebaliiko gye muwangaalira temwebaka kuyitako. Mufube okulaba nga mucommunicatinga ne banneighbor bammwe. That's how you're going to survive. Bino ebintu byogamba mbu sikolagana n'ono ku kyalo kyekimu essaawa zombi mubijjeewo. Mufube okulaba nga mufuna contacts z'abantu banneighbor bammwe nga ku bitundu. Nammwe muteekeewo enkesi zammwe bano abasajja bagenda okujja nti no bazze ku kitundu okutemaatema abantu nga nammwe muli prepared. Omuntu akulumba nga we already wamaze dde okumwetegekera takukolako attacks nga muntu akulumbye nga obadde tumanyi. Naye essaawa zino mukimanyi bulungi nti no waliwo ettemu eri planning bwa gavumenti ya NRM ate nga bagala okikoera mu kana akaseera nga n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku dduka bo baleetere omuntu olowooza nti munnaye akakabinja ka Kyagulanyi oba ka NUP era NUP kibiina kyabayeekera tetukyagala kuddamu kubeera ki mu Uganda. Eyo yenkwesikwesi olukwesikwesi lwe baagala okukola ki okuteekawo. Mukimanyi bulungi nti nno teri muntu asse bannansi nga gavumenti ya NRM. Bomu ezitegekeddwa ezibadde nga zikubwa Abannayuganda mu ggwanga Uganda zikoleddwa NRM gavumenti. Emiriro amasomero agabadde nga gookyebwa gakolebwa NRM gavumenti. So Munnayuganda olina okwetegeka nti bano abantu bo basobola okukola ekintu kyonna bw'oba nga balina kye beetaaga oba bwe baba nga balina oba nga beetaaga ssente basobola okukikola. Bwe kibanga tulina gavumenti esobola okuddira abaana baffe abali mu magye ne batwala mu nsi endala nga Ukraine ne batandika okubeera nga balwana bo ne bafuna akasente kitegeeza basobola okukola ekintu kyonna ekisobola bakipingira mu power n'ekisobola okubeera nti no kibawa ssente. Munnayuganda weetegeke NRM gavumenti erina kyekwagalako kuba ate ekimanyi nti mwagikoowa bubi kati nabo okubatta bo tebalina buzibu. NRM omusaayi gw'Abannayuganda egulabanga mazzi. Bwalabanga mazzi kyova olaba etta nga bwesobola. Tisaawa zino waliwo silent genocide. Abaana bangi babasibye mu makomera wajjuddeyo abaana ba myaka 17, 25. The reason lwaki babasiba kuba bakimanyi nti eyo generation naye egenda kubafuukira ekizibu. So kati essaawa zino banoonya okulaba nti no they eliminate ekintu kyonna ekiyinza okubeera nga kikola ki
kitaataganya enteekateeka zaabwe oba pulaani zaabwe. So munnayuganda nawe weetegeke baleme kubatuukako babatemeeteme. Mubeere ku bitundu naye mubeere ne banneyiba bo. Wobeera ne neyiba at least funa contact mwewe sigino. Ekiro wabeerawo obuzibu temwebaka kubulizaako ennaku zino bannansi, temwebaka kubulizaako. Abavubuka muli bavubuka musobola okubeera nga mwekolamu omulimu. Wobeera ku kitundu n'omanya muvubuka munno temwebaka kubulizaako. Bano abantu bajja ne babayingirira nammwe mubakoleko ataaka, nammwe mwerwaneko. Baleme kubakolangako bulumbaganyi ne babatta ne babasalaasala ng'embuzi nga mmwe mutunwa butunuzi, nammwe mubakoleko. Abantu b'oku byalo bajjajjaffe bato beekuumanga, abamu abatasobola kuttibwa gavumenti ya NRM nabo beekolangamu omulimu. Nammwe mulina okwekolamu omulimu. Mulina amasimu, wowulira ekintu kubira munno omugambe nina kyempulira ebweru. Muteekeewo embeera baleme kubagwira nga temumanyi. Bano abasajja batemu. NRM gavumenti ejjuddemu abatemu, ejjuddemu bakifeesi beekozesa okujja okutematema abantu. NRM gavumenti ye gavumenti ekozesa abantu abagwira okuva mu nsi endala nga bo tebagenda kuwuliriza, agenda kutta busi. Essaawa zino mu Uganda mulimu abasirikale okuva mu Sudan, okuva mu Congo, okuva Tanzania. So kati bannayuganda mwebeereremu. It's not all about Buganda, it's about the entire country. Wonna NRM esobola okukolerawo attacks ezita bannayuganda because for them they don't care as long as it works for them. Bo bakola buli kimu kye basobola okukola ekibakipingira mu buyinza. Kati nammwe mulina okwetegeka. You need to prepare yourselves. Ugandans, you need to prepare yourselves. Tuvuddewo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Ensonga za mukulu balimu ezo bambi abantu tebasanyuse era tebalina bigambo biw'omugyali. Si basanyufu yadde n'akamu olw'okuba nti yalabikiddeko ku sayidi eri. Mu mawulire ge tulinawo ekiri ku Facebook kifumba si kisaanikire. Ogenda kumbuuza lwaki. Balimu ezo yagenze ku church ya Pastor Kayanja ne beekuba ekifaananyi ne Balamu. Baganda bange abaana kye bamukola ku Facebook. Abaana bagamba Balimu ezo akuba ati ekifaananyi ne Balamu. Kati nze simanyi what is the meaning of a picture. Just a mere picture? Abaana kye bakola Balimu ezo. Balimu ezo mwamulonda ne mumutwala abakiikirire. Tannaba nakulayira ndi sure. Ne mutandikiddewo okumusiika. Balimu ezo amanyi kyakola. Nga bwe mwamwesiga mumwesige. Toyinza kuvuma muntu because of a picture. Kati gobanga agamba nti mulabewo alina kufa. Kitegeezo ky'oba otegeeza. Balimu ezo wabanga mulabe wa NRM tekimugaana kwekuba kifaananyi na Balamu. Tekina bwe kimugaanira. Kati for example ffe twali ku side ya Beatrice Mao yeekubyanga ebifaananyi ne Balimu ezo ate nga bali mu reesi y'emu. Ola Balimu ezo yali yeekubya n'ebifaananyi ne bakompitita be. Kati ate olwo ono Balamu abatabadde na mu reesi y'emu. Kati Balamu ne Balimu ezo ki ekibagatta ekibagaana okwekuba ekifaananyi. Bakwana ku mukazi omu. Kiki ekibagaana okwekubya ekifaananyi kyenjagala okumanya? What is that? Olaba ffe yatuwanga ebifaananyi ffe abali ku side ya Beatrice Mao nga yeekubya ebifaananyi ne candidate waffe nga n'okwogera boogera in good terms ate nga bali mu reesi y'emu. Kalatoro ono Balamu gwatesimbangako gwe yagala okugaana okwekubya ekifaananyi naye. Comment ndabye abantu bagamba mbugwe Balamu we. Byonna nga bigenda mu maaso twalabye ebyabadde e Masaka naye n'omukyala agambye nti teri muntu mukumpanya ng'omukyala Justine Namere. Mukyala Namere ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti tewawangula kalulu. The only thing you're good in, oli mulungi nnyo mu manipulating n'okuwaayiriza. Oli mulungi nnyo mu kusala ekigambo Namere. Namere nze nakulaba
nemanya nti akalulu ke Masaka tekagenda kubeera kangu era kagenda kubeera wenkayana bwe zityo owayiriza nalubawangu simanyi kaadi yagifuna nga si wa NUP lerererere nakimanya nti ebigenda kujja olunaku Museveni lwe yajja e Masaka n'atafuna bantu n'ogamba nti ffe twaganye abantu okujja twabatiisizza ng'oli mukalu bwoti n'okala amaaso n'ogamba Museveni nti twaganye abantu okujja twabatiisizza simanyi ne tubakuba emiggo ffe aba opposition mu bufunze ffe tulina ne poliisi n'amagye ffe tubiina nti ffe tugaana abantu okujja mu laaleezi za Museveni maaso makalu misana bwe buti waliwo omuntu okulimba ekiro omuntu bw'alimba ekiro oyinza ogamba nti maybe yabaddeyo alinamu otulo nannimba oba kale yannimbidde mu nzikiza yabadde talabika naye omuntu waaviirayo n'alimbira mu musana nyensi eraba ate n'atatunulako mabbali n'akutunula mu maaso munyi bagamba omuntu bw'aba ayogera ekintu ng'akulimba mugamba akutunule mu maaso ng'ayogera ojja mulaba bwekiba kya bulimba ayinza okutunula eno n'atunula eno sebo gwe kyali watunula mu kamera n'olimbira ddala n'olimba mukamaawo ng'ensi eraba bwe ttuku kyali kimanyiddwa nti wa NRM yali tajja kuwangula kubanga ne mukama wamwe Museveni abantu bamuzira kati goyinza okungamba nti basi yali egenda kuwangula e Masaka and secondly Namere wali tosobola kuwangula wa NUP tukikiriza tukigaane naye olwokubanga muli balungi nnyo mu kutiisatiisa mu kumanipulatinga mwe muyina obuyinza munnange buli muntu eyagezezzaako kwagala okuvaayo omusango gwo ng'agamba nti bannange si kituufu mwamugobye bonna ne mubaggyako emirimu musobole okufuna obuwanguzi obwo kubanga mubwetaaga mulina ddiru ze mwagala okuyisaawo e Masaka Museveni kino ekisanja bakiyita buli atampagira ogenda kukiraba naawe eyampagira ngenda kukubonyabonya lwa busiru lwaki okyampagira kino ekisanja bakiyita buli atampagira ogenda kukiraba gwe yampagira agenda kukufuga lwa busiru kyemmanyi Namere ojjukira nti wayimirira Museveni n'omugamba abantu bo taata babaganye okujja kati how sure nti bino byotugamba leero nti ge mazima bw'oba asobola okuyimira broad daylight n'olimba mukama wa akusasula kati ate ffe abatakusasula Namere oyina engeri gy'oggyeyo empisa envundu n'omutima omubi ku kifo kino nga kiraga you can even okutta omuntu olw'ekifo ekyo amaanyi g'otadde mu kifo ekyo there is something behind nga musobola n'okugoba omuntu avaayo n'agamba mazima nga Ssemateeka agamba mba mubadde mugenda kuddamu to recount ne musanga eboxi nga kuliko eboxi ensumulule bikomaawo tebabalya bululu ye Ssemateeka bw'agamba kubanga munnange musobola okuba nga mwabuyingizaamu bakulu mwe buli mulamuzi we yavuddeyo n'abagamba nti munnange si bituufu Ssemateeka tanzikiriza mwamugobye ne mumugya musango novaayo n'ogamba mbu yaguvuddemu ng'alaba si video Namere oli mulimba bannange olimba gwitwala nti full figure wamukuba mpi naye gwe onyuma ne bakukuba masasi mu obwo obulimba bannange olimba ate owaayiriza Yeye Mirundi Junior musanyufu bitya agamba nti musanyufu nnyo kubanga Namere yawangudde akalulu era mbuyise ne sister we Namasaka mbatumiddeko nnyo n'omubaka Namere mutumidde Justin Namere naye Namere weekoze bintu my sister Namere olaze amaanyi my sister Namere tasaaga
bamulangiridde omanyize Nammere Rikasta nalabanga ayogera ne president n'amuteeka ku lawudi temwamulaba my sister Nammere mune president mbu yali amukubidde Nammere n'amuteeka ku lawudi nga yeye namugamba muzeeyi onkubidde ndi n'abantu eno nenyamba my sister Nammere ajja kawangula yadde ayina okawangula yeah, congratulations. Omuntu alina obuyinza tebamuwalana nkiddemu mweki kyabasumbuwa mu nsi eno is accepting reality. Bannayuganda kiki kyabasumbuwa? Omuntu alina obuyinza asobola okukola buli kyayagala ate notabaako kyokola. Kati bannayuganda ekintu ekyo kikyabasumbuwa temunnategeera power kyeki. What can power do? Kati abazungu bo bakitegeera. Abazungu bamanyi omuntu alina obuyinza. Kyoya Geno Muhoozi bw'atweetinga abazungu babitwala serious. Kati gwe naawe kale tweetinga olawo beebyo banaabitwala serious. Genda leero ku Twitter ogaye nti oyagala kwetta olawo waliwo anaakufaako. Naye Geno MK bw'atweetinga naye ng'amawulire ge tufuna nti omuyimbi Vincent Ssegawaga gaali amanya ge naye ssaawa kakati yakyuka era mwesiraamu nti embeera mwali si nnungi era alajjanidde Abannayuganda tumuveeyo mumutaase mumuyambe abe nga bataasa obulamu bwe. Mbo yalumbiddwa abantu abatanategerekeka. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tofa.